Ekitongole kivunaanyizibwa ku bigezo mu nyaffe Uganda ekya Uganda National Examination Board kifulumiza ebyafamugezo eby'abayizi abaatula ekibiina ekya P.L.E omwaka oguwedde ogwa 2023. Abayizi 7,954 be baatula ebigezo mu bifo 1,015,859 wabula bw'ogeraganya n'omwaka ogwa 2022 omuwendo gukendedde ng'omwaka ogwo abayizi abaatuula bali 83,254 mu bifo 1,461. Bino bye bitundu 10 ku buli 100. Okusinza ku ssaabawandiisi w'ekitongole kino Daniel Kurachodong, kino kivudde ku bungi bw'abaana abaakosebwa obulwadde bwa COVID-19 era nga tebaasobola kutuula mu myaka ebiri egyayise okuli ogwa 2020 ne 2021. Many of the pupils had been expected to repeat when the schools opened. However, some of these candidates had been through homeschooling, and so parents made a decision not to have their children repeat, but they went on to register for the P.L.E in 2022, which had led to a big jump of 82,892 candidates, or 11.1 over the 2020 examination. Ku bayizi 7,954 abaawandiisibwa, abayizi 3,577,755 baali balenzi ate 3,999 baali bawala. Ekiraga nti abawala baabadde bangi omulundi guno abeewandiisa okukola ebigezo. Omuwendo gw'abataakola ebigezo nagwo gukendedde bw'ogeragera n'emyaka egiyise ng'omwaka guno babadde 12,323 ate mu 2022 baali 2,844 olwo 2020 baali 1,282. Abaana abawala bakoze bulungi mu luzungu wabula ate abalenzi ne babasinga mu masomo amalala. Similarly, social studies with religious education registered those percentages at the various levels. We note there that there was a slight, not very significant, decrease in performance overall by our candidates. But in science and mathematics, the overall performance also indicates that more of our candidates passed proportionally those two subjects. Abayizi omuwendo ogusinga obungi bayitidde mu ddaala eryokusatu wabula ate nga n'ogwabagudde nagwo gubadde mungi. 2023, 11.8% of our candidates obtained Division 1 compared to 14.1%. So there was a slight decline at that level. Also at Division 2, a total of 57.4% of the candidates are passing at Division 2 and above. This includes also those that passed in Division 1. Mu mbeera y'emu n'abasibe nabo baakoze bulungi. Wabula ate ku bubbi bw'ebigezo, ssaabawandiisi wa M.O.E bw'alaze nti bangi abayizi baafuna okuyambibwa okuva mu bantu b'ewabweru. And our markers reported a number of cases of suspected external assistance that were rendered to candidates by third parties inside the examination room, and many of these are teachers. 5 of them were caught red-handed in different parts of the country, writing mathematics calculations on the board as the examination progressed. Others were found to have written solutions on small sheets. Mu buufuwe bumu ssentebe w'ekitongole kya UNEB omujja Professor Celestino Obua asabye bateerebwewo kkooti ey'enjawulo okusobola okuwuliriza emisango egy'ekikula nga kino mu bwangu. Utility court which would concentrate all cases in one place and ensure a faster conclusion of the cases. For this act to have an impact and serve the purpose of deterrence, the cases need to be dealt with expeditiously. A special court could solve many of the problems the board now faces in handling these cases. The board wishes to seek your support in this quest, Mama. Yes, Chigongo, Kulwa, Channel 44, Oleguro.